Zero gambo tena ye. Listed chana cha mama. Ngotubuzeeko zero. Tunoonya kasente twagala abana b'ebudde ekintu tukiwanikire ddala ku ntikko. Nenga zero endongo egamba etya? Endongo tena tabbu mukama badde akyatuwadde wadde omukisanga ennyimba ziyitawo mpola mpola weewaawo si ffe tusinga nenga waliwo ekigenda mu maaso ekirungi. Ekintu bakiwulira mpola mpola. Okay. N'omuntu atakumanyiiko sooka omweyanjire zero akutegeere nnyo. Amannya gange bampita zero nantameggwa. Originally bazadde bange bantu Mansubuga Ronald. Banzala bisanjaawo. Oliwo ebisanje wano. Nasomera mu Masaka muno, nasomera ku Antrecha awo wansi mu Kkumbo nengenda ku Masaka SS, nasomera kwa Bishop Kiwanuka, nasomera ku St Andrews College Tovu. Ne mala ngenda Ekyambogo University. Gwegamba ndi mwana wa wano. Okay. Mwana wa wano Masaka wano wenkulidde. Okay, ndongo kijje tulina wennaku zino etambula. Ndongo nina akayimba bakayita mpale, boka nina akayimba ako. Okay. Bakayita mpala akayimba okakutte wansi ne waggulu kyagezaako okusindika mpola tulabe nga tutuukire ddala waggulu eri. Okay. Amina taata. Nenga endonga akadde kano projects collabo nakulirako waliko n'ensonga za Gravity awo. Collabo nina collabo gye nakolako ne Gravity emabegaawo byakugattagatta nga bw'omanyi. Naye nembako ngisirika nenjituusa ne bitagenda bulungi ate ne tulumba ebirala oba tolina kuzikiza. Kino bekigiragira nga ate ogenda wano, kino bekigiragira ate ng'ogenda wano. Okay, 00 oli mu management kyekutambuza akadde kano. Nze sina management, yenze manager. Gwe manager gochimala. Nze 00 nantameggwa yenze manager. Okay. Era nga tugenda kigattira ddala paka waggulu eyo. Okay. Era n'abayimbi abato bonna batufunanga manager kimanye osobola okwakuwootuuka kuba nze sifunanga ku management. Okay. Naye mbadde wate ennyimba n'ezikuba abantu bazitegeera. Okay, zero ekintu busobola okubatenga mu kitambuddemu abaana bato abali mu ndongo y'e Masaka. Kikyo bubaka kiboyinza okubawo. Abaana abato abali mu ndongo y'e Masaka, buli muntu Katonda yatonda obudde bwe. Buli muntu alina obudde bwe mu system eno. Okitegeera. For example, nze waliwo abantu be nalabedda. Kati kangu example ya muyimbi nga Zex Birangi. Chimani Zex ze yansoko okuyimba. Zex Bira ono wa Firebase. Ne yakavaayo of recent. Amazemi akanga 13 plus nga akuba endongo. So kati buli muntu abeera ne time ye. Time n'okuba abakakkamu obutaba na malala mangi. Kubajjukira buli obeera ng'oli muntu mukkakkamu oyambika n'okuba yakayimba kamu omukulu n'akazannya n'owanda muli n'otandika okuvuma buli bantu bakunyiiga ne bakwetamwa. Mpozi nze nayimba ne kana akayimba nkeera kumakya mpatika n'emigugu njetise kuŋŋanyiza naye sente ziziraba sente zabula sente nesike Brian yeddako kali nkyasoma. Okay. Ekintu tuzze tukivuga kuva wala. Okay, mwatandika ne baani webback otandika na baani endongo eno. Omwana mulezi bamuyitanga Cool Bandi kyali wange naye bamuzaale eno SK Brian. Ole bagaya balala bangi nnyo. Wao abamu tebakyali nnyo mu music industry. Naye abalala era still bakyalemu. Mukamaliza okubatanda bamukisa munene naye ngeri still bali bako batuuka obudde bonna nze ekimanyi. Okay. Yeah man. Okay, 00 abantu abakwagala bayinza kufuna batya. Abantu amanjagala basobola okunkubira ku namba yange esimu. Ndi musajja muwandiisi wa nnyimba. Ennyimba owandiika. Andike nyimba nyingi. Nnyimba nga kizo owandiise kubanga andika kakayimba ka David Lutalo ne Gravity kabayita Mane. Zinoonya kufa sikyebaka. Sente erina enkizo ne mpandika musomesa. Olwa Gravity. Musomesa abaliwo n'abaliddawo musomesa akawo. Ne mpandika ndikaliba Rinamiru yayimba ne Gravity mu nsonga zino malako nze ndikaliba n'eddala nnyingi. Zowandiise. Zimpandise so kati ndi musajja muwandiisi wa nnyimba. Omuntu ayinza okubeera eyo nga atandika butandisiza okuwandika ku musumbwa musobola okukwatagana ku namba yange. Eri 754 01 9845. Okay. 0754 01 9845. Okay. Ya muganda. Ye mukulu egobaita Zil Zil. Kozi nga sinagenda kantumire ku muyunga designer wanga. Muyunga designer tajivaako. Muyunga designer wewe. Kuba twagala genda kwa nomba mbawuliriza bakubuuze ku bibuuzo kuba bakwebuuza. Amina muganda. Alo. Sebo. Abanike. Ogamba otya? Yewe nikueleza abanike. Ticha Matovu. Tata. Mukulu. Ababaja ziri nantamego mwana waffe. Jendi mzee kiri kitya. Ziri wale butapo wangu kulemerako ekikubi. Muganda wange nawe bali kuwagira mbeerako eyo nga nteze ndi online empulira Sebo ng'okuba amasimu bali kwagala kyana kya maama kino. Bali kiwanika waggulu nnyo. Amina nawe wale kugoberera na kulemerako. Amina muganda wange. Muziki abanike tujagusa neyanza nnyo neyanza mzee ate bonna wakwali bisange okitegedde. Okay, Ticha Matovu atugambye soko ngambe alo soko ngambe ku 075 mukage 2181. Hello. Abani ogamba otya naye we bali kuweereza Sebo
ono abeera Lawrence Travis wano mu Kasanso okuva mu ttiimu mugaggawo. Okay. 00 mwana muwida akikuba tumwagala nnyo. Amina muganda wange. Agwamu maanyi webale kutereka nki 00. Yo. Mwana abaana be Kasensero nkukumatula mwana. Era basala kane bakube n'endongo. Abaana ba Kasanso bakwagala nnyo bagera bulungi abandi. Webale kuliriza be Kasensero obawulidde soko ngambe. Hello. 00. Anje nyabo. Oli bulungi bambi. Ndi bulungi mukwano. Ono muwala wa chairman na mukasoli zensozi bbiri. Amina neyanza okuwuliza. Kale taata. Mwebale kwagala Abani. Baba tumwaga oyo titumugwa. Ayina ekirowoozo kye kyasakaala ekyensasagi. Taata nga tumutega. Tusiima maama. Naye kaakati bambi. Yes, ye nyabo. Nze nkusibirya akagambo kamu. Enyabo. Bambi obutabeera na malala. Ye maama. Amalala gakulembera ebigo 00. Amalala gagobya sitaani mu ggulu. Webale nnyo taata. Okitegedde. Era bulungi bambi. Amina nyabo. Hello. Ogambo tenaye. Agamba ki Abanike? Nina 00 wuuyo. Kyo kituufu omulese. Esebo. Tegedde. Erinnya? Promota mutima sikitaya bakimu Santos ke wano ndi wano ku kite apopo sikira Ambiance Masaka. Esebo. 00. Manisebo. Nantamegwa. Adebades Rambo. Andi kakati ye. Yesebo. Nze akumanya nnyo. Oyina wali ndabirwamu yo. Okitege tekumeza malala ndabirwamu. Tekunyomeza kale twalokana akapeka gamba ndizo omukazi njagala oli atayambala mpali wasikati obaddulesi okamanyako. Kyolina omumanya. Ekintu okikwasiza maanyi. Omukama mulungi atwadde ekisa. Era kyolina okukola. Yesebo. Ate kasi okwatagana n'Abanike. Twakwatagana dda muganda wange. Ni Masaka Abanike yaliko yamanyi okutambuza omuziki gw'abaana. Okitegeera. Akati. Yesebo. Nange nteekwa kunoonyaako toogere. Neyanza muzeeyi. Promota mutya Bashafika ekitaya nti Musantasi. Wabale kuliriza 00 waliwo ne studio gye bapromoting era bagiyitaani waliwo ka drop kakolera studio Kaisa bagiyitaani gye nakolera ewa bakayitaani bannange let them fear sikeka bakayita logo yange studio ya Kesamu just kyali kigambo yakijja mu luyimba lwange nangamba ziro eddoboozi lino lyakabika toliwulira mu nnyimba z'abayimbi let them fear gwakoogera muka Keisamu yakusasula omukulu oba muganda wange kyali wange byakuyambagana ensi eno nno byakuyambagana oluusi kale ala Abandi ogamba otya naye webale okuweereza kale sebo Sulaimani ziddewa n'ekirumba Sembabule omukolo muwulire naye nze mbadde musanya ekintu kimu Sembabule sebo Abanike ogamba otya naye Serego lw'amaanyi balekane ntovu nekizira yakanyimbira bange kambwa asambala mpale tajiri w'amaanyi esebo bwe kuweereza naiva n'entovu kale ni mwana wawa sho gwe naza Masaka yafe Masaka yange nawe Masaka baliko zikawa mwana wawa teka ukakola sabu kavasa kutimbe sho nazalibweyo malobozi g'emiti ye mulimu tyeyo abaana bewakeyo tetuba bawanguzi tetusemba empisano buntu bulamu byetulonda ekibuga kitefu Masakayo wave birungi 00 akayimba kolwaki mwako baka Masaka akayimba ati yofe so lino so waze ensonga ya Masaka laba Masaka bwe wambi gwanga akadde kano baba wane site kitegedde Masaka wambi gwanga bana Masaka bavuddeyo ne basifuka bansasagge basasulira bala bakabanike bagenda kukusasulira mu linnya lya Mukama okitegedde tata 00 waliwo emboze badde etambula endako zino omukulu Gravity yagireeta ate nga ttaanu wonnyo Gravity yagamba nti abayimbi
bana abasatu okuli Bobi Wine Bebe Cool Chameleone ekintu bakikubye naye akadde kano waliwo abayimbi abaliko bo baveewo baddewo yabateekawo just baana bato okuwagala kumanyira just baana bato okuwagala kumanyira bakulu baabwe naye tosobola ssebo abasajja abo bawa music waffe foundation bawa music ekitiibwa abayimbi batuyitanga bayaayi naye kati abasajja abo bawa music industry ekitiibwa just bagravity olusi gye batalina management batoloka ebigambo ne boogera ebigambo bitali birungi okubanga talina management balina okufuna waakoma tebalina management bamala gwogera manyi kankuleko ekintu kimu zinabeera waliwo nafuna kale omukisa nembigirako nekenzo bali so organized aba abaana kitegedde management zaabwe n'ebigambo bye boogera biba byanjawulo tebamala gasawuka so kati gravity yakolamu kensobi sijja kulimba wewawo naye yagala kuyisaawo kintu kye naye nga yakolamu kensobi kitegedde tebasobola kuvaawo ne bwe balifa music waba just kuliving up kitegedde muganda wange owulidde ku story y'omukulu LIL PAZO avaye mu lugunya nawe okuba ku luyimba lwa struggle naye omukulu kyavuddeyo gamba nti Bobi Wine tabajjukidde bali abalinnya ennyonyi ba bodyguard ba Bobby Yanga baani ba Eddie Mutwe that's problem eri waliwo omusajja omugezi ennyo namulira nga agamba nti abantu abagezi basirika nnyo abasiru ne boogera nnyo kati problem eri mu nsi eno nti gwoba omanyi nti ennyimba tebazimbira Bobi Wine nange nayimba oluyimba lwa struggle naye saaluyimbira Bobi Wine nayimba ku lwa mwoyo gwa ggwanga segera Bobi Wine yeteeka yabere face ya struggle ekitegeza nti olutala alina ddulu anayika just kati abaana abo kyebeerabira balenzi abo abato kitegedde oba badde ayagala kuyisaawo oluyimba yagenze ewantu gyatalina kgenda naye ngeri omutoka tumusaasire tumusonyiye ebigambo byayogedde musajjawo Bawa agamba atya Bawa gyali akuba endongo Bawa yesinga producer zinga okuba wakabi mu Uganda oba okimanyi ekyo Bawa nange mbagamba bulijjo kuba nakuttirawo ate tagwa asirika mukatini kati abanywa kabbiya omwana nakumawo n'asabula omukulu Shafiku Bukoto Jenadwe yankutumidde webale kuba ate nga owuliriza ngambye ko oli kisenyiga kikuli bubi agamba atya biscuit agambye nti 00 abadde abuze ayinawo akapya akayimba ayinawo ke bayita empale